tugenda kwogerako n'abantu abali mu relationship nga mwezina oba muli bafumbo oba muli mu relationship. Mumanyi lwaki abantu abamu mutuuka ebintu by'okwezina ne bibatama ne bibeera nga tebibanyumira? Maybe it's because waliwo ebintu bye mutunuulira ne mubiraba ng'ebitalina makulu naye ate nga birina amakulu. Kati gwe ayagala okunyumirwa okwezina mu relationship yo nga wandibadde obeerawo buli ssaawa n'olobooza ku mwagalwawo, buli ssaawa n'ogamba tuddamu ddi okweraba, wuliriza bino era bino bibyo byetaaga nnyo. Gwe atandiyagadde kubeera nga relationship ye etuuka ng'ebintu by'okwezina it's just a formality. It's just a want nti kyetaagisa nina okkikola. It's an obligation. Omwami wange ayagala nina omuwa. Omukyala wange ayagala nina okubeera nga muzina. Wuliriza eno video ba audio yo. Kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okumpuliriza. Mwena ababeerako abakadde Omukama abampire kye musinga okwagala temu abapya. Banaye mbasabira bantu bange mbasabira mufune ssente nnyingi ngamba abakadde n'abapya. Mwenna ababeera kusenga Faith mbasabira Mukama abawe ebirungi. Mbasabira Mukama yanukule essaala zammwe kubanga mumpagira. Mumbeezaawo singa mwali temundaba singa sikyateekayo content but bwe mulaba ne musharinga ne mulayikinga ne mukomentinga nga ngamba wange kambateereyo content ate omulala. Ekisookera ddala bw'oba oyagala okwezina kunyumire mu relationship yo oba mu bufumbo bwe bw'olimu olina okukimanya nti okwegatta si just kikolwa kya teekayo omukira ajjayo gwe leeta oteekewo emmana nga tintandise kutontoma. It's not only about that. Okwezina ku involvingamu oba kulimu ebintu ebirala, omuntu omukwata, okubeera affectionate y'omuntu gy'ali, okubeera like toli so serious, okubeera nga onjoya like you desire me, okubeera nga ompa essanyu oba ompa obwagazi oba ompa pleasure mu nsonga zaffe ez'okwegatta. Awo nno okwegatta kwomwe kugenda kunyuma. Naye bwe mulowooza nti it's just an act of weeyambule neeyambule tugende yingizayo omukira ajjayo kati mmaze weebake, temugenda kunyumirwa kwezina. Trust me or not, bigenda kubabowa. Naye singa munaateekawo omuzannyo mu kwezina kwammwe ne mubeera musee ne mugamba baby leero tugezeeko kasitayiro kaneeno in a very playful way ne mukagezaako and ne mukimanya nti ebintu bino tebiri just bikoma mu kisenge okwekwata ku abantu abamu muli mu relationship nga gwe okukwata engalo zo ziteeke wano just ku mukyala wano ku nsingo mukwano gwange nga birina kubeera mu kisenge. Munno mwagale affection kwe kwagala like n'olaga mugezeeko okubeera ng'ekintu kyo mukijja mu kisenge ne mukiteekako ne wabweru. Tosobola okubeera ng'otudde awo mu ntebe mu ddiiro n'omugamba baby jangu obunzikeko omutwe gwo wano ku bisambi byange n'otandika okuzannyisa enviiri ze. Bye bigenda okuleetera omuntu okubeera ng'akuyoya, ng'akuloboozaako, ng'akwegomba. Naye mubeera mu relationships nga ggwe omukyalawo okuwulira ku ngalo zo nti ziri ku mubiri gwe. Nga just olaba n'okutambula mu kkubo tosobola mukwata mu ngalo. Buli omu ayita eri n'omulala n'ayita eno. Gwe wafuuka serious mu relationship olinga kizibu tooseka. Tozannya muno ne bw'aleeta just akazanyozanyo oba bw'akwekoonya akakkuba akawona. Olinza omukubo. Olinza omukuba oluso n'atya n'okutya. Ne wamba muli mu kisenge n'agezaako munnange bw'akuzannyiikiriza. Olinza okunyiiga n'obeera ng'ogamba oba alina kyakkoze ekiri awo. Ekirala mu kiyige kino kigendera ddala eri abakyala nti okwezina it's not only musajja nti yalina oku initiatinga buli lunaku musajja wattu aba takutteeko tewali kikolebwa. Abakyala nabagamba ebyo bye byadiba musimanyi ate tebyadiba byaliyo. Naye because twalinga tetubyogerako people were not openly talking about it bali tebabisomesa kakati ngera tumanyi bannange omukazi otandika otya okugamba omusajja nti taata gundi bannange njagala kugira yes. Omukyala yiga okubeera ng'osobola okusaba omusajja. Ebimu ku bituleetera okubeera nga like relationship ebeerawo ebbuuminga erimu omukwano tetwekoowa mu kisenge kubeera nga at least naawe akoolumu osaba. Banaye abasajja nga bino ebintu babyegomba. Abasajja nga baagala mubasabe. Naye gwe n'obeera n'omuyima n'ofa nagwo munno mbw'olinda lwanakukwatako maama lwatalikkwatako bw'atakwatako olwo tewali kiritambula. So ekirala bwe muba mwagala okunyumirwa okwezina
like nga temwagala kutuuke ku babbowe olina okukimanya ggwe omwami nti mwenna mu relationship gye mulimu oba bufumbo oba relationship as long as mwegadanga oba mwegatta omwagalwawo alina equal rights nga gwe z'olina okubeera nga tali mu muudu oba nga tayagala kwegatta naye abasajja abamu temwagala kigambo nedda mbu temusulirawo kwagamba omuntu ogenda muleetera okwetamwa oba omutwe ogumuluma mukazi wattu gwe oba oyagala omutwe nno soogedde kinene bw'obanga ali mu nsonga gwe tolinda toliiko ebyo tofudde nayo nti munnaye bwe neegata naye ng'ali mu nsonga munnange taazibikira enseke oba taafunemu obuzibu oba wa ng'oyingira buyingizi nga weeja vaana ng'omala ovaayo bw'abanga agambye saagala ne waba talina kimuluma naye ng'agambye tayagala bw'onaayiga okubeera ng'osobola okukkiriza eyo nedda ng'ate ogikkiriza mu bulungi ng'ate n'okwata ku muntu n'oyisa engalo bw'oti nagamba baby siri mu mood n'omugamba it's fine love n'omusika n'omusembeza bw'oti mu kifuba kyo n'omunywerezaawo n'otabaako ky'okola kirala kigenda kuleetera omukwano gwammwe okubeera nga gunyuma relationship yammwe ng'enyuma ekisenge kyammwe nga kyegombesa ekisenge kyammwe nga kinyuma naye buli bw'obeera nga gwawo tugenda jjawo olutalo kubanga nkugambye saagala kaakati olina abasajja abalala kaakati olina abakazi abalala kaakati nze tokyanfaako ebyo byonna biba byetaagisa ate n'ekirala kyenjagala mumanye buli bw'obeera ng'omuntu omuzina ebimunyumira like mwekola like ebintu ebitegeerekeka ebiri ku like you consent si bya mpaka si byaki munnange mugenda kubeera nga like obwagazi bwammwe tebuggwaawo like nga ggwe bino bimuwoza mbu simanya mbu nze sirina bwagazi omanyi oli obaddeko n'omuntu oba wali owuliddeko abantu nga bo baali beeyagala ndowooza bamaze emyaka gyabwe ng'etaano oba 10 mu relationship oba mu bufumbo naye ng'ekikwewuunyisa mu bbanga eryo lye bamaze bo eva babeera baagala kwerya nga tebalina buzibu nga babeera baagala kwerya nga era ngo babutereebwe kiki nga bannange buli omu engeri kyayogerako ku munne ng'ogamba yakamufuna jjojjoozi omanye ekiba kibakuumye mu bbanga eryo bye bintu byemmenye waggulu awo nti wamu akiivinga ebintu ebyo kizibu nnyo okubeera ng'omuntu obeera nga mu butuufu toyina maanyi simanya toyooya muntu wo simanya ggwe ebyokwezina byakutama tebijja kutama tebigenda kutama mukwano ojja kwegomba omuntu okubanga omuntu wo okimanyi nti bw'omugamba nti kino sikyagala akireka ngamba nga tuli mu kisenge omuntu wange bwe mugamba nti munaye siina maanyi ategeera nti leero omwagalwa wange talina ki maanyi omuntu wange bwe mugamba nti munnange kino ajja kumanya nti ekyo omuntu wange bwe mugamba nti njagala tukole ka style kano ajja gamba bebi tugezeeko waakiri kagaane bugaanyi omukwano gujja kunyuma weekwate ku bigambo byange ebyo weekwate ku bintu bye nva okusomesa ojja kulaba enjawulo mu mukwano gwo naye ggwe bw'onaayagala nti ebyo by'oggwe okola bukozi nga bw'olabye mukwano byebyo mweyagalako n'otuuka ng'omukazi omukubira akasimu n'omugamba jangu ondabeko n'akubuzaabuza by'otuuka omusajja n'omugamba nti nzije kati ajja ye kukola ki yakimaki naye ng'ate oluusi byava ku ggwe ng'omuntu mubeere bulungi omukama abankuumire ate era abanjagalire Yeah.